Omwezi gw'okubiri omwaka oguwedde oyinza okuguyita gw'ekiroto eky'entiisa eri Moses Kaweesa ow'emyaka 32 omutuuze w'Esseta Bajje Mukono anti lwe yafuna akabenje akamutuusa ku kino. Nali ngenda ku mulimu nga nkolera mu Kisenyi ne musajja musuubuzi nga nina sitoowa nga nsuubula bumonde. Aba atuuka e Kagoma okulinnya takisi, emmotoka endala nayo nga takisi gye yava teyamanyaayo. Ne mutomera agenda okudda engulu ng'ali mwala. Saategeera oba yaba atya oba mmotoka yali efunye buzibu ki oba yali ayagala kumanya nti oba ndi musaabaze ngenda yankuuna ng'ava eno emabega bw'ati n'engwa mwala. Ye emmotoka teyayimirira ng'abadduukirize be bamuyoolayoola ne bamuddusa mu kalwaliro. Awo mu kiriniki namalawo wiiki nnamba nga omukyala ngamba ngenda kutereera just ki pain yakya injala eno yokka naye nga yangamba nga simenyese. Kyokka embeera yeyongera okutabuka. Bagenda okulaba nga tebamusobole ne bamusindika mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Ne baŋŋamba nkole sikaani eno. Dokita n'aŋŋamba magumba gonna gaayawukanya ag'omu kiwato. Negumba ery'okugulu lyabuuseeyo ne lituuka ne lidda eno waggulu we bati ne likyuka ne litunula emabega. Kyova olaba nga okugulu kuno kwayimpawa n'okuyimpawa kumpi. Guno omugongo mpulira kasita ntambulako okuva nga wano paka wali eri mpulira nga peeni y'amaanyi n'okwokya. N'aŋŋamba amagumba gaayawukana. Ekirina okukolebwa nnakuteekebwamu kyuma miliyoni 10. Mukyala we yagezaako okumutambuza mu bayunzi ab'enjawulo. Bwe yalaba tewali kikyuka n'amuddukako. Omukyala yandeka wa muyunzi era okukoyima road side ze y'ebusonju. Ye kasita byawanvu n'agamba tetujja kumalako n'agamba tasooka atwala abaana ewaabwe paka guno guliko sida nga mumulabako. Ne we yali apangisa nawo landlord yatunda bintu bye asobole okwesasula ssente ze. Neyo n'ebbanga litwamala mu bayunzi nga landlord bagamba babanja ebitanda sideboard biki byonna byonna ebinene ebisinga ne babikwata. Bwe yagezaako okudda ewaabwe muka we yamusenza luti. Kati maama ali ewaka n'ayomba n'abagamba n'obagamba guno omulambo gwe mundeetedde wano lwaki temulinze kumala n'afa ne mujja ne mukola ki ne muziika ani gwe mugenda okuwaana emirimu biki. Mu kiseera kino ono talina w'abeera nga kati mukwano gwe yamusuza. Muzeeyi ono nasomako ne mutabani we era nga tuli ba mikwano mbuli obulamu empitamu kati n'agambako taata we n'agamba nti nawano akayumba kange kalu mubaddemu mbuzi zange ne tezikyaliwo mugamba ajja agira yeebakako wano. Mukwano gwe ono yamutwalako ne mu ddwaliro eddala ne bamusaba ssente ez'okumulongoosa wabula nga talina yadde 10. Antwalako ebbombo mu ddwaliro lya gavumenti era naye option endala mbu basobola okunkubamu emisumaali abo bo baŋŋamba nti bagenda kwetaaga miliyoni 4. Obulumi mwayita mu kiseera kino abunyumya abuddiŋŋana. Nsula ntunula nsiiba ntunula obulamu bwange mpanga lya ku pain killers nze mmira obutuuka ekiro kwonna kunnyogoga ne kubanga like paati etaliiko. N'omulimu gwe gwandimuyimirizaawo mu kiseera kino omukozi gwe yateekawo okugira nga amukolerako ssente yazibba n'adduka nazo. Bizinensi yasigala ekola waliwo omuvuka gwe nateekamu ssente n'azibba kasita baawulira nti nfunye akabenje abantu abasinga baali bamanyi nti nfudde. Wano wasabidde abazira kisa okumudduukirira alongoosebwe. Banzaale kuba nze siina maama singa maama yabaddewo osanga oba yandibadde ayogera n'ekitange nayogera naye n'agaana kuba ndabyeko nga bakwata ku bulamu bw'abantu nansaba nange bankwateko banyambe nziremu neekolere ng'omusajja. Okusinziira ku basawo Kaweesa asobola okujjanjabibwa naterera bulungi wabula kino okukituukako essuubi limuli mu bazira kisa. Jennifer Kabaale Agafeeyo ku Spark TV.